Mickey seems to fane bimusobedde. Agenda kuvundira mu kkomera. Bamusalidde mayisa. Oluvannyuma lw'okulya ssente eziteeberezebwa okuba biliyoni namba nga bazijja mu bitongole bya gavumenti mu ggwanga lyaffe lino. Kati nno kigambibwa nti omuntu eyamuwa ssente zino ayitibwa Siteera, akola mu bitongole bino ebya gavumenti. Era nga Mickey ayina omukyala gwe yeeyambisa okutuuka ku oyo basobole okwewolayo ssente ezo zonna bazirye. Amawulire gano eno nsuubira mwagalabye dda kuba gabadde gatambula emikutu. Era nga ne Mickey alabikiddwako nga akwatibwa bamutadde mu mbuga z'amateeka. Mickey mu kwewozaako agambye omukyala, bwe banaasiba gw'ogenda kufunamu ki? Gw'oli mugagga ogenda sigalayo ng'olya, naye nze we banaasiba ogenda kufunamu ki? Maama wa Mickey alabikiddwako nga naye ali ku poliisi atudde n'omwana we. Bano twabalabako omwezi oguwedde Mickey ng'ali mu nnyonyi, teekako ne maama we nga we bakuleekereza ebigambo. Bulijjo tubadde nga twebuuza, bannange ssente Mickey tusse mu zifani z'ayina azijja wa? Era nga tubeereyo ne tugamba ssente ezo empitirivu omwana z'asaasaanya n'agula amamotoka. Wuyo ali mu kuzimba nnyumba kalina ennene. Wuyo asula mu nnyumba ya bukadde na bukadde. Mickey abeera ku nnyonyi tavaako, atambula eno n'eri, ssente azijja wa? Era akola mulimu ki? Waliyo avuddeyo n'agamba, era mu katambi k'akoze n'agamba nti nedda, omwana oyo mu musaasire ssente baazimuferako. Era nga baazimuferako baazimuferako mu nsonga za ttaka. Nti Mickey seems to fane yagambayo omuwala agende ewa muganda we akola mu Uwera amwewoleko ssente ezo bazizze mu bintu bya properties gye bagenda okujja omusimbi omututumufu. Wabula kino tekyakola, Mickey ettaka ne balimufera, ssente ne zigenda bwe zityo na bwe zityo. Era ng'omwami akkiriza agamba nti nno ogwo gwandibanga si gwe musango, wabula bakwate abo abaakwatagana ne Mickey ne basobola okumubbako ssente ezo zonna. Abantu abalala bagamba nedda, Mickey ssente yazibba n'okuzirya yazirya. Era mwajja ebintu ebyo byonna ebikwanako abakazi baabo balala mu nsi ez'enjawulo, tava ku nnyonyi, wuyo Dubai, asula mu hotels za bbeeyi, abeera mu bulamu bw'abaana abaana ba planned kids. Era nga mukyala we tujjukire mu bbanga lye baafuniramu obutakkaanya, mukyala wa Mickey Bash yavaayo n'abaako statements z'akozesa. Era bwe tubadde ebiseera ebyo nga tubuuza Range Rover Mickey gy'avuga yazigijjawa, mukyala we n'agamba Mickey tayina ssente zigula Range Rover, era tayina waasobola kuzijja, tazifunangako. Immwe olw'okuba mulaba by'abaleetedde ne mulowooza nti bituufu, nze ng'eyabeerako naye waliwo omukyala Siteera yennyini bintu ebyo. Era ng'omukyala Siteera y'omu ku abo abali mu kunsaanyizaawo obufumbo. Mukyala wa Mickey oyo yalaajana nnyo, n'ayogera ebigambo ebimu. Yali asazeewo ajje live abereko ebigambo by'atugamba, naye yeekuba mu mutima n'agamba kaasirike olw'ekitiibwa ky'omwana waabwe gwe baamuzaalamu nga revenge. N'agamba tagenda kwogera, n'ayogerako obutono bw'ayogedde n'asirika. Mickey yayongerayo n'olutalo mwenna nga bwe mwalulaba, n'abeera nga alumiriza omukyala obwamalaaya bw'akolera ku mitimbagano naddala ogwa Snapchat. Mwe muli n'abakyala abalala be yajja amenya amannya nga mukyala wa Aviator, nga mukyala wa Dokita Kamenyo, n'abakyala abalala Bakisitu, abo n'abawala abalala bagwa mu ttulu eryo ne baposha baamu nga monna mwabatwalidde. Era Mickey n'agamba mukyala wo waabanga ali ku Snapchat manya toyinaawo mukyala oyo abasajja bamulya. Amasimu ago ga iPhone ge mugamba nti mubagulira oba ogimugulidde abeera eri
omusajja amwebaseeko nga iPhone yo gye beekubiramu ebifaananyi. Yayogera ebintu bingi nnyo ebisima omukyala, wabula omukyala n'abeera mugezi okumusinga n'asirika. Naye yadde kyali bwe kityo alina statement gy'ayogera n'agamba nti we muli kizuula ssente Mick gy'azijja temugenda kuddamu kunjasamira kankabaddiremu. Bashi yagamba lwe muli kizuula ssente bbaawe gy'azijja temugenda kuddamu baasamira. Ndowooza kyekino kye yali ategeeza nti ebyo byonna bye mulaba biyina omuntu abiri emabega akwatagana ne Mick era ng'ekintu kyamaze ne kyabika. Bagamba ennaku z'omubbi zibaana bwe ziti n'eza Mick ana gaaweddeko. Wuyo akwatibwa ku musango ogw'okufera ssente era ng'ono agenda kusibibwa ddala mpaka wanaafuna biliyoni eyo emu gye yabba oba gye yafera ku muwala. Mick mu statement ye yagamba mbu ayina omuwala eyamutuusa kwezo achievements zonna gwe yayawukana naye gwayita X era nga kigambibwa omuwala oyo ali mu kkomera eruzira. Gw'olowooza ki ku bigenda maaso mu bulamu bwa Mick Sims Tufane ba TikTokers mutandika okukola? Yenze Shila Adita, naawe nsaba endowooza yo mu katambi nga kano.